okuva amagye bwe galumba amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine gy'ataali nga waliyo mukyala we, abantu bangi bavuddeyo okupikinga interest mu story eyo. Ate kyasinga okumakinga matters worse kyekifaananyi ekyapositingibwa CDF General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu gwo gwa X ng'akonfaminga exactly Babi kye yayogera. Now ensonga eno twali tulowooza eweddemu amaanyi, naye ensonga eno ate abazungu abantu okuva ebule n'ebweya bongedde okugiteekamu amaanyi. Era gwe ssebo oba nnyaba ndaba kyenjagala okukakasa ensonga eno erabika ekutte wansi ne waggulu. Njagala owulirize ebigambo bino tukomewo. Very soon, especially ku nsonga za Babi. It is the leadership that Patricia ombuzizza kiki kyendowooza ku leadership y'omu diaspora ne nkugamba bakola kye basobola because they're activists, they are not necessarily politicians. I'm talking about the line of mobilization. People try. Line of mobilization, oyagala abantu beetikke ku mitwe. Tubayita mu meeting ku Saturday, they don't come. Tubayita ku protest, they don't come. What other mobilization do you want? The people who are very good at leading were FDC. But FDC, once we crossed over to National Unity Platform, abasinga bagenda. However, just to let you know, there are lots of people who are doing undercover work. Wadenga tojja balaba anywhere mu limelight. Ge bali bangi nate bakolera ddala omulimu munene. Oba onfuna derwa kuba banchereke kweyo level. Kibuuzo exhausting. Olaba Patricia, ekisinza okutta struggle eno is mimicness. We cannot have people who are doing things according to their own strategy of understanding. Mimicness. Nemu bujasi. Do you know why there was a semblance to say oda ya jeshi ni moja? Because abantu buli lwobawa ebetwe lwokugamba nti nze munaye sijja kwogera ku gundi. Mimicness is a very bad thing. The greatest problem gye tulina kyenkugambe abantu abakola leadership y'omu diaspora, they have other jobs. They can only do when they can. Some of them have young families. But let me tell you, Kauma is a young married boy. He's only trying. He's not a politician. He's learning literally on the job. And so is most people from the north. We are learning on the job. People have learned a lot. There is a great improvement, by the way. But still, you have to understand, nti bannabyabufuzi ab'e Uganda bayaayi. Betwali tukola nabo babbi, but they only want money. Kat just imagine nga mu leadership yamwe mutaddemu Nsibambi era abadde shadow minister. Kati okitegeera, those are the kind of leaders we've always had. So we find it too difficult. Kankulireko National Unity Platform as a party yasanga politics omufu nga bannabyabufuzi bayonoona politics we Uganda, and they've done it for years. Jukira nti abamanyi okulobinga teams ezimanyi okukola bebizina okukola zagenda yodda zavuyavuya yodda zababba. Kati there is a lot of gap that we are feeding in now, and we are trying, era we've done a good job. Oba onfuna nkutegedde, like there is also semblance that is required of every Ugandan. Making sure we hold our leaders accountable, because accountability is too much lacking, Patricia. If you look, for example, from the situation back home, abantu abawangula bo balinganga kino kitunulira from a personal view. Sagala ati abantu balowooze nti but a personal view which is very clear to each and everybody. Nti message eno kati twandibadde twalabye ababaka nga bavayo vehemently to create also their own picture from what they have had. Nobody among the elected members has even come to speak about what was spoken in Geneva. And then you leave somebody, omuntu mwebe mutera okuvuma mbu tebasoma, they are busy making analysis in Luganda. And how many people are going to view a message in Luganda? Very few people. Why? Because not so many people who are especially
interested in knowing what is going on in Kampala are going to understand our language. So what does it require us? How are we holding our leaders accountable? Zambale umanyi oluzungu. Ekikugana okuvayo n'owa views izo n'okola video kiki. Mwe bwe mwawangula kati bwe mugenda muduulira abantu nze ninze kulayira so tinazigula dda ziri eno. I mean, how are we holding leaders accountable so that we have a semblance of same picture, same message, and we leave diversions out of this? Yes, we agree there are infiltrations left, right, and center. Bano bansimambi babadde nga working covertly. The revolution is just exposing them at the right time. But they have been working covertly. Chovoraba, when they are pushed onto the pedal, amasanyalaza agajjako. You can understand from the actions and reactions of a person. When my brother Rubongoya lost, let me tell you, a leader, when you lose, you look at the bigger picture. Rubongoya has never cried, but look at what Nekaseke man did. Salimu sale, otubeko buwanguzi. Naye bwe data yo message oyo musajja gye yayogeranga tunatera okugenda mu kalulu nti we batubba wano we tutandikira. You see, now if I come and put a big light onto that man, people who do not understand will come out. Hey, Arumbi abakulembeze. Me, I'm not a person who speaks from mimicness. No. I will call a spoon, and I will look at a spade as a spade. The moment we continue to mimic on everything we see, we will never have anybody accountable. In the army, like Django has told you, we must align that failure is not losing the war. Failure is a platform to look at yourself, re-strategize, organize, and say, what am I doing wrongly? Right now, as teams, we must begin to section ourselves. If you know, oli mu mawulire ogategeera nga Django bwajja wano nga you can be available daily, we are going to have people join associations. Twagala tumanye baani aboogerera ku social media betusobola okujjako hadisi. Leero n'owulira Genozoganya, enkya n'afulumya obutambi, juzi n'owulira gundi, enkya ne bamukwatira mu bino. There is something we are doing wrong. Alignment is key. Tosobola kubanga okola omulimo gw'omuntu leero n'ojja bakugambye omwana muwe mabendazo gwe n'omuwa fansida enkeera ne bakugamba omuntu n'ogamba nti employer ajja kulekawo. Even if we are activists, let us look in a way and a direction where we are doing things. Fene twagala okuba tewali akyogera. Nobody can speak about a woman's pain like a woman. Fe abasajja tugezaako okwogera ne tugamba tukivumirire at international level, human rights level, n'emisango girume mu ICC implicating a first son. Tumujjako dikoramu egamba nti asobola okufuuka head of state nga talina human rights record nungi. Muna Uganda anyumirwa kuba mboozi. Bwe tutunuulira live eno eriko abantu 85. Live eno okutuuka mu algorithm typing a hash otekeko Uganda is the election was stolen. Ne tugamba tukole ekyo gwe tukako kitekeko bw'otapinga bw'otekako ekyo kintu repetitively ojja genda olabe wali nga mumaze live eno ojja giraba. Tegeeza omuntu yenna alina interest okumanya Uganda kyetuuseeko bw'abanga atunuulira TikTok oba omukutu omulala kwe mwogerera, they will get to know what is use the catchword. Uganda is bleeding. People are being put in prison for political what? For their political views. How many people have been killed? Abantu abali ku ground mutubulire visiting prisons omanye bameka abakwatiddwa Baganda baffe, such that when we are talking things we have the right numbers, we can
place that number on a hashtag tugambe mitwale ebiri gikwatidwa 1722 nga bwe nalabye the latest records that are showing people were killed in the election. We put those things. What do Ugandans know? Gundi ono abadde avuma ku mukutu gwa gundi. Patricia akugambi. Lwaki ogenda ku mukutu gw'omuntu gw'omanyi nti abeereeyo? Gwe tosobola kugendayo n'oweerayo decorum nga kuliko abantu 1000 gwe kaali ka supporting a NUP. You will have no impact. Let us also learn to track impact. Nti Jangomani wenzijewuwe n'enjogera I can know nti abantu ababaddewo bayinza okumpeera obujulizi. Naye gwe oli mu basajja bali eri batuddeko nsereko nsereka ayisa diversion mbumwe muli mu discussing anensereko. What are you discussing with a man who cannot even understand that he himself is a dialogue? Yeye kenyini bwaba yeraba yagano kujoininga Kyagulanyi. What do you think is at the back of his mind? Muganda Nyereko. Naye muli bize mutula naye no basanga bali awo. Honorable wawa. Ebitiibwa mubiteeke we biina okuba. Be muyisa ab'ebitiibwa bonna babaswaziza. Mboli musomesa wallo. Yabadde yegayira Anita Amunga atamala na senior 6. Ng'anaaliza atize waliwo eyazimukolera. I mean, you people, we must learn to do things differently. Speech y'omukulembeze yabadde straightforward. Ani atagiwulidde. Okay. Wounded agambye tujipulenge. Wounded jipulenge tujase yase. Tugezeko kujiportioning. I have one device yet ago omuntu alina devices bbiri because I'm logged in. Okay. Jangomani waliwo wano kumwe abantu abalina speech eyo ngo ine simu bbiri ogitutereko. Nina kompamu eddakiika girango omalirizawo mpemu eddakiika 3 kama akamale kayedde kankajjeko. Okay. Nenda jiba plengira nze njirina. Nga Patricia bwajja. Here is the question of the day. Banaye. Mugenze mu makanisa musabye ebintu tebikyuka. Tubagambye nti abasajja bakitaffe mu bunyampi Serwadda ne banne mubuule kanisa. Singa tuli mu lutalo mugenda munayenze wakayanja wesiva omusayi gwa Yesu gubimala. What are we doing different? Oli eri owe NRM nakusanga nagamba labe n'embuzi. Mwe musayi temusobola kuddako mu mayumba gammwe ne mubaako boycott ze mukola. What are we doing that is different? Fete tusazeyo tetugenda kukwata mundu. Naye tusobola gokimanyi mu bufumbo abafumba abali wano. Mukimanyi bulungi nti omukazi asobola okusalawo n'akunyigira mu nnyumba naye nga takukwatako talina kyakukola. Akaboozi n'akakuma. Emmere n'agifumba nga teyidde bulungi. Enva n'agaana okuzifumba kubanga tewaleseza ku kameeza. Obulamu ne bukufundirira. Mwe mufunza mutya Museveni. Tulina kola bintu ebyo ebimuwanirira. Twabasaba economic sabotage mwagaana. Jostede bwategeka ekivulu tayogera nga koyadde kugamba nti Uganda bleeding mwe musoka ku ntebe ezisooka. Bana Uganda mwagala tubagambe ki? Nakale namwe mutuwe ku solution. Mutugambe nti bino bye mutugamba bizibu twagala kukwata mundu. Kubanga kati emundu muzitya. Okuyimirira wali okugenda ne mumya ku City Square mukutya. Okugamba nti temugenda mbivulu by'ababebe kulu kati bwakitegeke kiwatule waliwo wano abaana nga ba NUP nga tebava mu ebyo. Kati mwe mwagala Museveni tumujjeko nga tukozesa ki? Bwe tukugamba tambuza message nti human rights record omukyala Babi bamuswaza oli mukazi tosobola akola yadde video ne wetunuzaamu kamera n'oyogera nti kino kibi. Twabadde jo n'omwana kolebwa ku nnyina omuwala fenna twasiriikiridde ku live nga tufa bulijjo omuwala nze mulaba bulabi I see her talking simanyi nti alina obulumi bwe butyo ne mugamba ngenda munoonyeza omukyala akola ku ICC ate asobole okunyumya emboozi ye ng'aginyumiza ku TV eragibwe okitegeera naye omuwala abadde abatolinga ne pain ennyingi bwetu nga fetulo mwe mulaba abantu bali kuno temumanyi kyabaleeta mu struggle. That girl has been straight. Naye mwe muli wano buli kintu muli mu narrative z'abansereko namwe mulinga NBS buli saawa ekyaza kino ekisajja kyafuna emitwalo 3
ngenda kuba nupu njitekeko kati gwe bwoba otunulira NBS mu bwongo obwo oba oyinamu ki nga gwe buli ssaawa amawulire oyagala gajja ku NBS lwaki togamba ku TV yange mu nyumba yange temuddamu kulabibwa NBS ezo sente ne viewership oba ogimugyeko tulina okutandika okutegeera bwe tuba Jangomani Omumerika bw'aba alina kyayagala okukola akuteekako sanctions kati babataddeko omutwalo gumu n'ekitundu okuyingira mu America ku visa za tours alina abantu bagobye ababadde ba planning okujja mu America nimbye Jangomani mu UK immigration law bwe bakukwata kakati essaawa zino bakugaba tukuze Rwanda si bwe kiri bwe babeerako nga tolina mpapula naye ffe tukola ki nga ffe Bannayuganda tyokooyo embeera embi ozadde abaana bo tolina na school fees atwala abaana mu masomero malungi aga private naye oli busy ogamba nti nze ku Kenzo kwesiva Kenzo bwe yakoze sente Kenzo bwe yakoze sente mu bivulu byabadde akolera NRM yagabiddeko abafamire yammwe omusajja yakeera ku makya n'ayimba system volongoto kati olwaleero bebe atandise narrative mutambuza video ye mu muzeeyi bamuletere mu kagaali paka kuwulira bubi waliwo abaana b'enkyukakyuka be nalabye nga mutudde mu ezo video naye nga mugamba muli bankyukakyuka bannaye enkyukakyuka gye mulimu eyogera etya nammwe mulinga bassegona abaagaana okugamba nti bambala akakofira ka NUP era ne bagaana NUP position gye yateekawo mu parliament teri kwogera na speaker teri ku discussing anything ekikwatagana ne party structures n'omuntu atali wa NUP mbolokuba mwe muli bateketeke muluddeyo mu parliament kati mwe abali mu nkyukakyuka muluddewa mu busiru mu budongo muki weyo gye muludde bali bo baali baludde mu parliament Kyagulanyi akajja talina byabagamba okwambala akakofira ka nupu mbo mutwe gwe simanyi mukazi we yamugamba bw'okambala olabika mu olina wobeera ready okay namaliriza Jangomani when you are in the army, do you know why they train you? Ne babateka mu bisoto, ne babateka mu muddo, kumacha ne babakeza mu. Do you know why they do that? To harden you to get used to all the situations. Exactly. Chovola bo musirikale bwatandika okukuba emboko, ajukiramu n'obulumi obwamuluma abamu kumwe mwebuza lwaki abasirikale katika mbawe reason ye esembayo. Omusirikale akuba lwa nsonga. Ye taina right eyogera ku bintu ebimu by order of what the Army Conduct Code says. Goina right kwate simu n'oyogera. Omusirikale tasobola kuvayo nga servinga mu serving rights z'obwa army n'ayogera. Ne Jangomani mwali temumulabangako nga ayogera nga ali Uganda. Kubanga uniform yali akyagirina. Naye kati bw'atali mu uniform mumusinga okwogera. Lwakuba tanampa mbozi yange ya Nebanda. Eyo mimicness Jangomani awaken. When you awakened you don't fear. Tokiriza kutisa tisa abakutisa tisa nabo batia nabo batia tuleke Patricia tuplayingire speech tuyoke tujitemu tuji dissecting Patricia maze omaliriza okay maliriza ekigambo ekyo kinkwatamuko kimbuzabuza bulonjoge mbanja kakogera maliriza ne mbanga toliweka kigambo kinkube kale For 112 days I traveled across the country campaigning and the population turned up overwhelmingly.